jako akawuwo. Nina toyo eri ku lwazi lwa futi 4 nga nina ne we bagenda nagizimba endi mu kifuba. Mu ntandikwa y'omwaka guno atwala ensonga z'amaka e Kayunga Collins Kafero ng'ali wamu ne poliisi bakola ekikwekweto mu ggombolola wamu ne Town Council y'Ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga mu maka agatali mu kabuyonjo bwe baayolera abantu abawerako ne batwalibwa ku poliisi. Kati okuva Kolo James Patrick Osoni alondola ebyobulamu district eno agamba nti abantu abasinga obungi magombolo okuli Galilaya, Bale, Kayonza n'Ekitimbwa bangi bakyalemereddwa ng'era abamu tebalina kabuyonjo mwe balaga. Ate gino villages gye tutambuddemu already compiling the data in the list mu parishes ejo sat already. Na list y'abantu 565 abatalina kabuyonjo completely. Mu parish y'e Sotoka, parish y'e Nakaseeta n'omuluka gw'e Bukoloto. Kale kye tugenda okukola tugenda kukozesa strategy tutambule nga tiimu tujja kwaloketinganga at least 3 days per village ne tiimu z'abasawo bange ng'etwakoze Mataba. Magombolola gano amaka gasoba mu 180 buli muluka tegamanyi kabuyonjo nga n'abasinga beeyamba mu nsiko. Nga kitegeeza abantu 20 almost bakyapama mu nsiko ye bayita open defecation free. Katova Kayunga nga district era kunaaba mu ngalo nako kukyali Uvinyo Fenga district tuli ku bitundu 42 ku 100 nga kitegeeza abantu almost 6 plus tebana mu ngalo nga bakava mu kabuyonjo. Ono aliko ebibonerezo byagamba nti bigenda kusibwa kwabo abalemereddwa okusaka kabuyonjo mu maka gaabwe ng'ate obusobozi babulina. Bagenda okubanga bali resistant nnyo kuba wano tukitaddemu nnyo amaanyi. Tujja kubawa warning, tujja comparinga list tubawe warning letters. Bwe bagana okomplyinga tujja kubakwata tubatwale mu kooti ezeegombolola. Ate ero gavumenti yakyusa mu strategy tekyagala kusibira terikomera gye basibiramu mu tatalina kabuyonjo. Tujja kukwata abatalina kabuyonjo Kayunga sub county tubatwale Galilaya bazimbira abeeyo n'abe Galilaya bajje bazimbira no Kayunga sub county. Andrew Muwonge nga ssentebe wa district y'e Kayunga y'obuzibu abutadde ku basawo b'ebyalo bagamba nti balemereddwa okusomesa ko n'okubiriza abantu ebikwata ku buyonjo. Tukimanyi bulungi nti oba tolina kabuyonjo oba olya bubi. Abasawo bakyogedde bulungi oba tolina kabuyonjo oba olya bubi. Nandisabe gavumenti nti mu kyasa kino wabanga wakyaliyo omuntu abeera n'amaka nga talina kabuyonjo tukomyewo ku mateeka gaffe gali amakakali. Era ekibaddewo mbu kyakukukwasa kujja kusima kakanyaawo owa neighbour oba tolina kabuyonjo Kayunga kigenda kukyukamu. Ono wabula agamba nti bakutandika okukwata abantu n'omukono gw'ekyuma kw'ossa okuyamba kwabo bokka abateesobola. Nze ngamba nti weetaagawo omukono gw'ekyuma. Uganda eno ey'abantu okulira kisinga ennyo bamaliriza bayombeseza gavumenti. Ate bwe bagenda mu nsi ezirina ku mukono ogw'ekyuma ne batendereza ezo. N'olwekyo omukono ogw'okubibiita nze ngamba e Kayunga ku bintu naddala nga bino ebyobulamu tegugenda kubeerawo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Open education free sub county esinga okubeera obulungi yekangulumira n'edirirako Busaana n'edirirako Kitimbwa.